Gubadde guli gutyo ate ku kyalo Kabubbu mu town council y'e Kasangati district y'e Wakiso abatuuze ne bafuna ekikangabwa oluvannyuma lw'abatemu abazze ne batemako omutuuze munnaabwe Buyondo Joseph omutwe era wano abatuuze nga beegattiddwako abakulembeze baabwe basambye ensiko okunoonya omutemu bwe batyo ne babaako jaketi gye baguddeko gye bateeberezza okubanga ye mutemu era ng'omutemu ono atwaliddwa ku poliisi ne balumba poliisi baagala okumugajambulira eyo era ng'embeera bweti bwebadde. Abatuuze ku kyalo Kabubbo mu town council y'e Kasangati mu district e Wakiso baguddemu ekyekango abatamanya ngamba bwe basazeeko amaka ga mutuuze munnaabwe Buyondo Joseph nga baagala omutwe gwe awamu n'omuvubuka gw'abadde asula naye yadde ng'omutwe gwa Buyondo gwo bwagufunye ye omuvubuka gw'abadde asula naye wakati mu kweraanako yasimattuse era nga ono yasimattuse n'ebisago eby'amaanyi nga yaddusiddwa mu ddwaliro e Mulago. Male Wilson muganda w'omugenzi agamba nti omutemu yasoose kuyiira kisenge mazzi okusobola okulaba nate nga kitoba olwo kibanguyize mu nteekateeka zaabwe ez'okumenya okuyingira. Ono omugenzi gwe baatemudde abadde muganda wange era nze namuwa okubeera wano naye zibadde ssaawa 8 nze weefunidde essimu ne bantegeeza nti mutobo bamutemudde era ngenza otutuuka wano nga yagudde edda sayidi wali ey'ekyemmanga abaddemu ne munne nga babadde basula naye naye ng'atwalidda ku poliisi naye ng'alina ebisago abadde agenza okweripootinga naye ono bwe yagezezaako okwerwana kadduke yafiiridde wali yatemeddwa nnyo. Meeya w'e Kasangati Tumuwonge nga lwamu ne ssentebe w'ekyalo Kabubbu Semujjo Joffre n'abatuuze bakoze omuyiggo ne bagwa ku jaketi n'enkumbi ebaddeko omusaayi eteeberezebwa okubeera eyamulirwana Kagombe Joseph ne bayita poliisi n'emukwata. Bannange kisusse katulina abafu basatu mu bbanga lya nnaku mbale bubazi nga bonna ttemu ennamavundu baakamala okutta omwana kaakati wuuno e Kabubbu assa omwana e Kasangati ku haasi waliwo omuntu asangiddwa nga attiddwa. Bannange simanyi kiki kigudde mu nsi muno paka kutuuka eri emmanga balabe bagenda omubuuza kubanga embwa nayo yakoze ogwayo eremererwa kati tumulina mumuleke akulika. Kino kitabudde abatuuze okulumba poliisi y'e Kabubbo nga baagala bamuggyeyo ku poliisi era nga kino kiwaliriza DPC Mulondo Kakayire okuyita amagye okusobola okuzza embeera mu nteeko era ng'omusibe atwaliddwa ku poliisi y'e Kasangati. Omusajja baamutemudde mu ntiisa ya kika kya waggulu kati omutemu oyo tetunnaba mutegeera ku kitundu naye nga omutemu oyo gwe batutte poliisi gwe yakutte kubanga yo omulwadde agamba nti yabadde musajja muwanvu naye ate ono tulaba nti musajja yabadde tulaba musajja mumpi kati tetumanyi oba yabadde alina bakwatagana nabo oba yabadde oyo ye yekka. Kati ono eyazze ekigendera kyadde kyakutta eyafudde okusinziira ku malowooza agavamukyo okusinziira ku bwe twalabye kubanga yalwanaganye n'ono omulala ye n'amwesimatulako. Wabula yadde nga guli bwe guti omukwata asoose kwegaana okakkana ne bamutwala mu maka ge bagenza okuggulawo mu kaabuyonjo nga essimu y'omugenzi ekabira mu kaabuyonjo ye. Byakayanja Amon, Soloti TV, Omunnyo.